Omwalimu oyo agenda okukwata ku maiti yo gwe gye watidde okunaaza n'omusiibulira awo. Seka barakallahu fiku. Tweyanza nnyo seka, tweyanzeege. Mungu akutuwangalize ya Rabbi, otukole obulungi obutagambika. Gwe nga yabadde akulemeredde okunaaza. Naye Mungu ye yabadde amulemeredde. Nesebo yaga babalina okuwangaza. Mungu akuwangaza osobola onaaza abafa abalala. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Weewaawo tukwebaza gwe wenna gy'osinzira okuba nga ate otugoberera. Nze Ajesamu tuli ku Lubalusewa TV program nsonga ku nsonga. Buli wondaba omanyirawo nti tuba tugguse ate n'ensonga tusobola okuba nga tuziwayamu. Olunaku olwaleero sirina mulala, ndine Abubeka Muwanguzi, Sheikh Abubeka Muwanguzi. Twali tumuleeseeko ng'atuwa ku story ye ey'emabega wali, engeri gye yalokokamu n'ava mu Busiraamu n'alokoka ate n'amaana avaayo, jjajja n'amukubira amasibo baganda be ekyali awo. Osobola okugenda emabega awo n'okeberako, tulinayo story ye yali nnungi nnyo. It was a good story. So osobola okugenda osobola okuba ng'ogiyigirako. N'olunaku olwaleero tumuddidde ate nga jjukira ku lunaku olwokusatu bwe mba siri mistaken tugenda kuba tutandika ekisiibo kyaffe. Baga ekisiibo kyaffe Lala Jalal. Shahar Ramadan. Ramadan. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yatandikira okuba nga atakikola ki? Yakitongoza ekyokusiiba. Empaji. Okay. Yes, ngenda kuba mubawa ababuuzeeko ate tusobola okuba nga tweyongera nga sinamubawa Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School basangibwa wali Bombo Eddegeya. Bagamba nti bawa abaana oba bawa omwana wo asobole okuba nga ate bamusomesa obulungi obutagambika. Bagamba nti boarding yaabwe nnungi nnyo, ebisale byabwe biri wansi nnyo, bijja buli mu nsawo y'omuzadde yenna ali eyo, ate nga boarding yaabwe n'oba ova Mbaale embalala Sweet Valley ejja kuba nga ate comforting omwana we obulungi nnyo, obulungi obutagambika. Bagamba nti abatuuliza awo wennyini kusomera abaana balina center namba yaabwe ate nga P7 ya luno bakoze bulungi obutagambika. Bafunye first grade ne second grade, batuuza abaana baabwe 5, 27 bafuna first grade ate 23 ne bafuna second grade. Omukulu kubuuza kuba tulaba tulukubanga tutamba sense nnyo okuba nga ndi nammwe Abalubalusewa. Okay. Songa ku nsonga. Omukulu wa Aje Samuel. Bwe tugikwatako ebisi. N'omukulu Momo wali eri ku kamera. We tuli wano yagala okubeebaza okubaayo n'emboozayoza okutuuka mu mwaka omupya omukadde. Pozi. Mupya mukadde. Nti twalina Uganda empya ate nga tulinayo ne Uganda enkadde. Kati guno mwaka mupya mu mukadde. Waliwo abaali beesunga Uganda empya ne tusigala mu nkadde. Wali tojesunga? Byonna kyekiri. Tutegeera. So njagala okubozaayoza nti muyogeyoge bannaffe abaafuna essanyu muyogeyoge ate n'abaana kuwala tuwali kyakola tulina genda mu maaso. Nza Abubeka Muwanguzi. Seeka. Omulungamyo w'emikolo kojja muba kojja. Gweka gwe mmanyi mu basomesa
osomesa Luwalabu gwe wekka asomesa amasomero 7 olinga wa second abasekendule basomesa amasomero 7 ndi part time yagala okwebaza bakama bange omusomesa asomesa ekintu omwana n'akikwata tekimwetaagisa kusiiba ku ssomero otuula wali nobeera awo ate kati kyo kikubeezaawo already subject yo yaweddeko dda ate okyatuddewo okolawo ki genda walala ate omanyi ekyannemesa gundi ekyannemesa okusomesa sinti saagala kumusoma buzibu ki kyoko andeeta allergy kyoko era nze baliyiyayo ekintu kyonna ekiranga si kya kyoko ezebo nja kuba byakyuka kati kati bw'ogenda ku Sunset Schools bakyusa tebakyakozesa kyoko international school bateeka wali eri gundi tugenda kutandikira omuwanguzi awo wenyini tugenda mu kisiibo twagala bali baffe bamanye tuyingira ekisiibo kino abasiraamu bonna abali eyo tubuulire ekibakakatako okusiiba ebimu ebyannemesa njagala obusiraamu naye okusiiba wakiwa Allah qiyam shahru Ramadan wajibu alaika okusiiba omwezi gwa Ramadan kitukakatako nga abasiraamu qiyam shahru Ramadan wajibu alaika fenna okusiiba kitukakatako lwaki kubanga tteeka ate empagi mu mpagi z'obusiraamu y'empagi ey'okuna mu mpagi z'obusiraamu Allah yabeera nga amaze okuteekateeka empagi buli kizimpagi nzito ate buli mpagi yagenda agyongerako obuzito yatandika ne shahada omuntu okukkiriza kiweewufu nogamba nti njatudde n'akamwa kange nti nsiramuse teri asinzibwa okugjako Allah ekyo n'akita nagamba okukakasa nti okakasizza saala n'akuteekako eswala mmeka 5 buli lunaku okulaga nti weerekereza n'osaala eswala mmeka mulimu ekintu ky'okwerekereza ekyo weerekereza olunaku lulina essaawa 24 nagamba mpaako eddakiika 40 mu lunaku kubanga lindako ziba 5 esebo eswala eba eddakiika mmeka 10 buli swala eba eddakiika 10 zimala 10 eddakiika 5 mu lunaku nagamba essaawa 24 mpaka eddakiika 5 era abantu zibalemu okuwa Allah nezigaana kati bw'alaba gwakikoze kikolira agenda mu bbaala n'amalayo essaawa 7 ne bukya kati ye kyagamba nti kati obwo obuzito bw'eddakiika 50 obumaliriza n'essaawa tewera n'agamba tibw'obanga obumaliriza n'akuteeka n'akugezesa mu buzito obulala teri atayagala ssente ye ku nsi kuno gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kye kiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gwewa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusanga ematugga ku mabanda opposite ekizimbe ky'amatugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 766 128 838 oba noti 754 5 238 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo nze kennyini kamwakoogera ja kunsangawo wano tukuweereze nti kati obwo obuzito bw'eddakiika 50 obumaliriza n'essaawa tewera n'agamba tibw'obanga obumaliriza n'akuteeka n'akugezesa mu buzito obulala teri atayagala ssente ye ku nsi kuno nagamba ita uzaka tola zaka waayoko tola ku ssente zenkuwadde okole ki ezammwe ntono kuzaffe ez'abalokole fe okwatira wano n'obala ku mazike n'okasuka 10 nga teri akkase imamu n'atagamba n'atakulemera nako afualo gye bazigaana
Mbazigoba. Tusiri walirako mulete sente zigasa. Ayi waffe tekiriyo. Naye mu eyo swadaka tulina swadaka n'ezzaka. Ezzaka yeriwa kwe kugamba nti Ssaabavulwaje oyina edduuka. Edduuka lirina olikoledde miliyoni 40. Kati mu miliyoni ezo 40 mwe tutoola zaka kwe bagamba okutoolako ki zaka ne bajja ne bagibala kye bali wamu miliyoni 40 kwatako obukadde 4 buweeyo ku miliyoni 40 bujjako obukadde bumeka 4 bokka. Kati bw'obamala okulaba nti ekyo kigumidde n'akugamba eyo 10% esebo wamala okulaba nti ekyo kigumidde okikoze naga nti ya ayyuhalladhina amanu owange gwe omukkiriza eyakkiriza n'omala n'osaala n'owa n'ezzaka kutiba alaykumus siyam kati olalikiddwako n'okusiiba bwe bakiyita ekyo kutiba alaykum siyam kati n'okusiiba kukoze ki kukakasiddwako. Nagamba nti tewoyibala n'ogamba nti tabatandikidde ku ffe anaga nti kama kutiba ala alladhina min qabrihim la'allakum tattaqun sigwasoose kwatandika dda ku mirembe egyayita mwene enjala era tusiibe kama kutiba alaykum kwalalikibwa dda ne kubali abakola ki abakusookawo kati tubeera nga tulina okukola ki mu nkola eyo bweto temuli mu kusala okutubaaga kyo tebakyogerako okutayirira omuntu yenna bw'omala okutoola shahada bakugamba nti osiramuse tiye al islaamu nadhifa obusiraamu buyonjo saate oba oyina eddiba obuyonjo bunaavaawa kubanga buli wonookola susu ekiriba kigenda kwefunyaako kiddeyo ne susu waakyo ate nga mweno yewuzu gye mufuna okubanga ogenza oli muyonjo tegeese bulungi ensonga lwaki nti toyina kuba na bintu bikuuma n'enjala toyina kubanga zikuuma ettaka zigenda kukuuma ettaka okwatewo oba ova kulima woolima wakyafu zigendemu ettaka eryo ate olina okutwala obudde okuzisosolamu kati ate swalawo eri bwe banaaba bakimeswa nga oyagala okugoba empeera za jjama ogamba njagala kusaala jjama eri ate oli mu kusosola jjama kiki ejjama kwe kusaalira awamu eswala esaalibwa waliwo esaalibwa ng'osoobera wekkane n'omusaalo gwo eyo oli omu kati ejjama yeeyo gye basaalira awamu eriwo enkulu zonna nkulu zonna faraba ekkakatako naye empeera zeeyongeramu singa oba osadde ejjama n'osala ne banno katugenda mu kisiibo bantu ki abatakkirizibwa kusiiba ngeri y'obulwadde abantu abatakkirizibwa kusiiba beba abantu abalwadde nga bw'obyogedde nti balwadde tokkirizibwa kusiiba teweekaka ng'oli mulwadde naye ate naawe tofiirwa empeera olw'okuba nti oli mulwadde bakugamba siibulula beeramu abo abaki abasiibulula genda okufune gula kiro z'obuwunga omuceere bijanjaalo waba abasiibi bakole ki basiibuluke ojja kuba ofunye empeera z'abasiibi bawe wekiba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti buli muntu yenna agenda kuyingira ejjana okujjako oyo anaagidduka ffenna gitugenda naye okujja ogwe ng'ogidduse naye mu bikolwa byo ogiddukira kyekyo kye yali ategeeza waba tebayinza ozamba ojaggira bawali oddukirizira kye yali ategeeza nti bw'otaakola ebyo birungi birina gikutwalamu oba ogidduse naye bw'onoobeera mu abo abagiyaayaanira ojja kuba ogiyingidde ogambye nti sisobodde kusiiba naye kansiibulule nga bamaze n'okubagulizaako nti ofuna empeera ze zimu n'ez'oyo asiibye gwe n'ogaana okusiibulula kati gwe okimanyi nti osobola okuba nga nze nasiibye ne sisiibulula gwe n'osiibulula abantu 10
oba ofunye empeera z'abantu 10 okusinga nze ya empeera ezo buzoogerako nnyo nga bwe tutambula niki ky'abasiraamu kibaleetera okubanga n'owulira nti olutalo luli wali barwanira ki nti bwa chairman bwa muzikiti nti barwanira ki nti bwa imaamu ebintu ebisinga abamu tebabitegeera. Omuntu alwanira obukulembeze bw'eddiini tabitegeera kubanga eddiini ya Allah agyerwanirira ate obukulembeze buva gy'ali. Tewaliiwo akeera ku makya naganiza njagala kukulembera kino. Abantu bangi nnyo bansanga ne bangamba lwaki oli seeka naye oyambala masaati kubanga nze ekyobwaseeka bwange kiri munda tekiri mu kkanzu. Kati era bangi bayinza okuyita ku misomo bwegiti bagamba kati ono agenda tugamba ki? Okitegeera ye bamanyi nti omuntu ataddeko ejjuba ataddeko ekkanzu yagenda okubuulira ekiki ekituufu. No, omuntu yenna asobola okubuulira ekituufu. Omuntu yenna tatunuulirwa ku nnyambala ye atunuulirwa kiki kimuvaamu. Kyobola bagawe waba tayogedde eso ategeera amagezi ge naye bw'aba ayogedde tutegeera nti bulijjo kiwowongole kiryawo. Nze nina abasajja benzikiririzaamu naye nga bw'omusanga bw'oti oyinza obutamuwa nnyo budde naye nga balina irimu. Asooka ya Abdunnuuru Luswata oyo alina irimu naye bw'omusanga wali ku bbuca ye oyinza omuyitako n'odduka ewa Seeka ayambadde ekkanzu nga Seeka kino Seeka naga linako mmala okinoonyereza nga Abdunnuuru asobola okikuddamu sipiidi. Asobola okikuddamu ate ekirala baseeka tubaleetera nnyo nnyina kyali wange yatwalirako Seeka mukyala we nga basowaganye ate Seeka yamuddiza buddiza ensonga eyo naye ekkirizibwa tekikkirizibwa. Baseeka ekitubeezaawo okuluŋŋamya abafumbo bwe bakuleetera ensonga y'omuntu giwulirize ate bw'owulira kisinzira kati ebiseera ebisinga omuvubuka addira muvubuka munne kati nga nze wendi naawe kati nojja nondoopera ensonga zange ensonga zo naye ng'ensonga ze zondoopera ekyamazima ddala nange siyimiridde ku bufumbo. Nze gwe boogerako nti nange omukyala yakola ki yannema kati tosobola kumbuulira nze yalemwa ate gwe ombuulira ebibyo mbigonjoole. Nti oli yalemu obufumbo oba yalemu omukyala tabeera naye ate n'omuleetera akugonjoola ensonga. Ekyo nno kiri mu bantu bangi nnyo si Baseeka bokka, abantu bangi nnyo abafumbo nga naye bagenda ne baloopa ensonga zaabwe ew'abatali bafumbo. Nga gwe oli mufumbo naye ate gw'onyumiza ensonga z'obufumbo si mufumbo. Olowooza agenda kukuwa magezi ki? Kiri mu bakyala bangi nnyo ng'emikwano gyabwe egisinga gyonna si bafumbo naye nga bwe bamubuulira eby'obufumbo be bamugamba oyo bbaawo n'omusobola oyo bbaawo anaakola atya nga lwaki wamukkiriza okukikinalako kati n'omukyala n'akikinala mu nsonga bw'etyo okitegeera naye ng'okukikinala kwakinadde mu mbeera eyo ekyamazima nga abamuwugamba tebamanyi bufumbo bwe butambula tebabumanyi. Kati nze njagala kyempa omuntu yenna aba yeebuuza nsonga z'obufumbo. Oluvannyuma lw'okizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta, Lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino. Kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gw'abadde atandika layiburale naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule. Tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing, tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera. Tetusosola mu myaka, mukulu oba muto, muwala oba mulenzi, jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala. Gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu 0753 Lubaluseewa TV, mazima ku mazima. Ng'okukinala kwakinadde mu mbeera eyo ekyamazima nga abamuwugamba tebamanyi bufumbo bwe butambula. Tebabumanyi. Kati nze njagala kyempa omuntu yenna aba yeebuuza nsonga z'obufumbo weebuuze ku abo abasukkulumye mu bufumbo. Buuza ate alina emyaka emeka mu bufumbo? Ali mu myaka 12. Alina experience gy'alina nze atandika okumbuulira mu myaka 12 agiwezezza atya?
kyokka ogenze kuwana aleeta obuleesi buli lunaku asomba busombi buli lunaku asomba obuuza omukyala naye yankoze bati mukole ntya era ajja kugamba mute kubanga ayagala omweddeza seeka kibonerezo ki ekiweebwa abo abaliira mu kisiibo ng'ate si balwadde nga beerimbika mu balwadde kibonerezo ekiweebwa abo ekisiibo Allah yakyesigaliza yagamba nti aswawumu li ekisiibo kyange kiza tusiibira bwereere yagamba kike ffe tusiibira temusiibira bwereere yagamba tekiramulwa bantu era kyo teyakiteekako nti omuntu atakikole agenda kufuna ekibonerezo bwe kiti ng'eswala eswala eriko ekibonerezo eriko ekibonerezo ye yakugambirawo nti omuntu atasaala direct muliro era naga nti eswala kyekisumuluzo kyejjana nti omuntu yenna eswala ze singa kyeza ne bw'osiiba naye nga wabadde tosaala oba olimba eswala ze zigenda ozitoya okusiibako eswala yegenda osooka ku minzaani singa eswala ye neebeera mpewufu ne byonna by'obadde okola bigenda kuba biwewufu bwekityo bwe kiri kati ekisiibo yagamba kike lwaki kike yamanye abaddu bye beerekereza bangi bagenda kuva mu mabaala bangi bagenda kwambala bulungi beerekereze ku lwakola ki okusiiba naye ensonga njagala gitereezaamu si kirungi nina mukwano gwange baawunsa akuuma mu bbaala musiraamu yazze naŋŋamba seeka kati nze nkole ntya gwe mulimu gwange kituufu kuva ddanga gwenkola ki gwenkola nkole ntya ngenda gamba mukama wange ampumuzeemu omuki omwezi ekiri amazima ddala ne bw'owummula omwezi era oba oyozezza n'oyanika muki mu ttaka kiba tekizeeyo makulu katonda we si Ramadhan katonda waffe si ye Ramadhan katonda waffe si ye Ramadhan katonda waffe Allah abeerawo buli lunaku sinti wano ojja mukwenya katonda ndabye ku Ramadhan kati olaba tukize mu byobufuzi gwe bw'obeera gwe ng'akyamazima ddala lw'oleese ente ku kyalo abantu lwe bayiika ne bagamba tukwagala nnyo nga lw'otaleese bakudduka kale oboga ndi bakwagala baba bakwagala bati bakwagala baba bakwagala lw'ekyo ky'okoze eki ky'oleese ate Allah si bw'ali tulina okumwagala oba tutya mu mbeera bw'etyo abo tuddako mu baami abafumbo abali eyo abasiraamu tugenda mu kisiibo bakoze batya ku nsonga ziri ez'omu kisenge tugenze tebakuwoowanga era abakuwoowa era oba tokkirizibwa kwegatta mu kisiibo weegatta naye ddi weegatta naye ddi anti mu kisiibo omuwoowe anti kyeŋŋambye nti ogambye tokkirizibwa kwegatta ne ŋŋamba weegatta naye mu biseera ebituufu biseera kya mu Ramadhan era abafumbo ffekka tetugenda okuba nga tusigala tukyakola ki tukyalya ku mmere entuufu eya halal ddi saawa mmeka omukyala kasammala okusaala bulungi nnyo taraweehe mumaze okusiibulukuka muli baddembe okulya ebyokulya byonna taraweehe yeyo eswala esaalibwa oluvannyuma lwa solati al isha eswala esembayo mu lunaku eba ya saawa bbiri kati saawa bbiri kuva ku saawa bbiri tusaala solati al isha kati okuva saawa bbiri nga solati al isha ewedde okutuuka eri mu kiro tusobola osalira mu solati taraweehe kuba kuyimirira n'osoma ku Qur'an n'owuliriza ku Qur'an ng'esomebwa oyimiriddeko weebaza Mungu olw'ebiyungo byakoze eki byakuwadde awo okkirizibwa wali kati okuvannyuma lw'okusiibulukuka okutuusa lw'olyaddaako oli wa ddembe omukyala w'okumu beera naye omuwoowe nawano emisana tosinika
oba osiibulukuse kimu ku bisiibulula omuntu asiibye. Era wekiba nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omusajja bajja babiri omu yali muvubuka namugamba nti ya Rasulallah nsobola emisana okuddayo mukyala wange nampa 10 mu muhabbati namugamba nedda tokkirizibwa namugamba tokkirizibwa kati ate omusajja omukulu najja namugamba ya Rasulallah nsobola omukyala wange okuddayo nampa 10 mu muhabbati namugamba okkirizibwa. Allah nga yagamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam baawukana. Ate omukadde yamuwa favor, omukadde yamukkiriza omuvubuka n'amugaana. Lwaki? Lwaki? Kubanga omukadde asobola okwefuga omuvubuka teyeefuga. Amasannyalaze g'omuvubuka mangi. Omuvubuka yamugaana lwansonga bw'agenda n'akunuuna ku mimwa bisigadde birayizo bigatte saate omukadde azizza kimala mukwano nekiko. Weewaawo tuli ku Luwalusawa TV tulire Abubeka omuwanguzi Shey ate nga mulungamye wa ku mikolo. Ana embozi yo mbadde tudde jjulirawo. Seeka tugera mu kisibo nga tuwumbawumba ku by'ekisibo. Mu kisibo era muba musala eswala ze zonna 5 ezo. Tusala eswala 5 ne twongeramu ne sunna. Sunna yeriwa ye ya salati tarawih eyerabikako mu Ramadhani mwokka. Eyo ziba kati ziba mukaaga. Sunna sitteeka. Sunna sitteeka kyokka ate zino 5 teeka ziri farala zikkakatako oba ki olina ozisaala. Ekirala nyina bannange nga basiiba bambiera nga sigaana kusiiba kwabwe naye nga tebatuuka mu kisibo ne batunyiigira n'omugangulira ekyokulya n'agaana munnasiibi. Tekikizibwa natugulya wadde ffe abadde bakyaliibamu. Okugula ki? Ngulyeyo ku mmere. Okugulira emmere koze mbasasiibi tekitujjaako Luganda okugulira omuntu kyaba ayagala. Kati tutuuse mu mbeera ng'ekisibo kyammwe kiba kijja tutandika kweraliikirira. Kasa kibanga si kya haramu. Byonna tubikola naye tumanyi nti kino tukola haramu. Aje ndi mukwano gwo naye bw'oŋŋamba nti ngulirayo kabbiya luli kayinza okuba nkadde kajjanguyira Ramadhani ne ŋŋamba ndi mu tawuba. Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka, ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo. Anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu. Tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna, ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo. Tulina ennyumba eza buli kika. Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda, ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati, ate mmwe kyasaliddemu ntamu. Tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko. Ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tuyina kye tuyita bata. Gw'ayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba, ekyo ate tukikolerako ddala. Ate gw'ayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka, tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga. Eddagala walizudde dda. Ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati, oba tukubire ku nnamba y'essimu 07-542-856. Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere. Okugulira emmere koze mbasasiibi tekitujjaako Luganda okugulira omuntu kyaba ayagala. Kati tutuuse mu mbeera ng'ekisibo kyammwe kiba kijja tutandika kweraliikirira. Kasa kibanga si kya haramu. Byonna tubikola naye tumanyi nti kino tukola haramu. Aje ndi mukwano gwo naye bw'oŋŋamba nti ngulirayo kabbiya luli kayinza okuba nkadde kajjanguyira Ramadhani ne ŋŋamba ndi mu tawuba, ndi mu kwenenya. Ndi mu kwenenya kati sijja kukugulira kabbiya olw'ensonga eyo. Ekirala temuli mu tteeka lye baakola nti omuntu oba osiibye wadde etteeka naye nga tolina nyiigiramu. Ntiga yadde etteeka oli n'anyiiga n'olaba ddala ng'alinga yagobawadde ekibonerezo siiba. Okusiiba owekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza obutalaganyiike. Okusiiba si kakala
tibakukase osobola nze okusiiba nenva osobola okwebuzaabuza bingi byeteekawo nga bya tawuba kisomako ku Qur'an wayo omwezi guno omwezi gofunye gendako mu Qur'an yosoma ate otulo we tukutwala alhamdulillah naye gundi okwebaka nga wasiibye kirungi kirungi madame okubawo ndobo kikuyambako kubanga bwe nagamba nti ngenda nkubenda okiyinza okunkaka okutambula nengenda ewaaje bwe ngenda ewaaje nensanga ebiboozibozi ate ebiboozibozi tebikwatagana na kusiiba kwange aje abya n'ebiboozibozi ayinza omusanga ne mutoowe nga basumuludde ekiboozibozi nogenda okigwamu awo kati kikuyambako so bwe weebakamu ezo essaawa ne ziyita ngenda okudda nga ate alhamdulillah. Tweyanzige okusomesa okwo bwe tuba tugenda mu kisibu kiba kirungi nnyo abantu beerabira buddamu n'omuzuukusa obwongo bwakuzuukusa oli alina ebizibu bya school fees atuuka mu kisibu nga alina ne byerabidde era kano kagende ewa meeya omulonde meeya Hawa Mbabazi Sebina yesaawa okwebaza Mungu yakuwadde obukulembeze mu kiseera ky'okumwebaza kano kamutemere okamuwe Luganda omugaye nti sheekhi we yagambye manyi nze seekawo eggombolora nagudde mu bintu era bwe twali tuli mu kulonda simu ye yajja direct gyendi nanga aseekawo eggombolola ensonga zange nzikwasizza nange akabaani nenteekako n'ebyobufuzi Mungu watweka esiyo obikkola emitima oti wandirabye abantu akabaani nassaako akabaani mukassaako Mungu nakola ki Mungu yakuweredde ekifo mu kaseera k'okumwebaza bonna abakkiriza abatakkiriza bakola ki bagaana naye byonna kyenkusaba kwe kuweereza empeereza enki ennungi nze nga seekawo eggombolola kyemusaba aswaze abo abalowooza nti tajja kukola ki kuweereza aweereze mu mpeereza ennungi genda ku masjidi bawe byobawadde mu kwebaza Allah basiibulukuke ebyo byonna buli omusiibya n'asiibuluka edduwa ajja kuwa eggombolola ejja kwanguyira mu myaka egi 5 ogenda okudda nga falillah alhamdu nga buli omu agamba obugambi agende mu maaso agende mu maaso nga tebikyalimu byaga nti ata yakoze bw'atya abagamba obugambi alhamdulillah Hawa tuweereza mashallah. Seka tugamba tulakaawo mu bufumba awo abakyala bano bafunye nnyo okusomozebwa kw'amaanyi abali mu makeeri nti abaami abamu bafuuka basereebu ate omukyala n'atuuka neyeebuuza lwaki Allah ate kino wakiwa omwami wange okufuuka sereebu kuba njogeddwa omwami yali yadde ewaka mu budde takyadda mu budde abeera mu mikwano gye basereebu tugiyite tutya musomo ki guyinza okuwa abaami abo ababeereyo nti be basereebu kale be tuyita basereebu eyo gye batambulira si basereebu bokka kino kyonna kigenda eri abaami bonna oba ffenna kigenda eri abaami ffenna tulowooze nnyo ku kaseera bwe balikaabira emirambo gyaffe tulowooze nnyo akaseera bwe balikaabira emirambo gyaffe teekamu nnyo ekitiibwa mukyalawo ensi gwegenda otunuulira ng'ofudde oli wali olambadde ajje bw'ofa ffe nga tetunaba kugira biki tebannabasaasira momo muganda wo basooka bambi omukyala amulese n'abaana amulese atya naye ng'ekyamazima gwe basaasira ali wali agamba Mukama kale lwa abaana bange naye weebale naye weekola ki abantu balisaasira baganira omukyala naye nga ye agamba nti lwa abaana bange naye Mukama weebale kubanga ne bw'agenda era babadde tebalina mukwano gwe taata okomawo kiro tolina kadde koowa baana teriiyo olunaku lwe wakeerako ku makya ne mutuulako wansi ku lusiniya oba ku lwaliiro abedda baalinga batuula ku njaliriro naye ajeewo olinayo olusiniya tuliira tumanye okulya muwala wange nange atulye nga famire kikulu
bajjajjaffe engatta gye baagattanga amaka gaabwe baagagattanga kuliira wamu. Kituufu. Era nga omwana ono bw'osuna ku ttooke ezo engalo zo we zikutte n'omwana ono n'ajja n'asunawo n'amulya ne taata laba wajja bw'akola ki ne maama naye akasigaddewo n'akakola ki obwo buli butya bumu. Temusobola kwawukana. Ekyaleeta okwawukana mu famire kwe kuleeta obusowaani. Obusowaani ono n'akwata akasowaani n'atuula ku katanda waggulu n'ono n'akwata akake n'ayitawo mu ddiiro ne taata n'asigala eno mu dayiningi ne maama n'aliira mu kiyungu. Eyo yenjawukana eyasookera ddala. Ebyo byennyini ne eating manners olaba nti zeeyongedde, abantu balya bubi. Naye waliwo mubeera awamu oba tosobola kulya bintuntu nga banno ate bagenda kulya ku kyoliddemu. Tabbo we yajjiranga ku jjajjange Saafina Nayiga oli yakuba omulanga oyo ntokose kozi yagamba ati wowe mwana wange wanzise ngoyizo gamba iti eri mu ddiiro naye ng'okula ng'oswankula. Kituufu. Kana abana bennakuze baswankula. Bano omuwulirira linti bali omuwala awutu nakuswankulira enkoko n'olaba n'okutama ekutami. Kikyo. Tugalya mbisi. Alya bw'anyumya. Akati n'olaba. Akulaga ogamba kiki. Abaana tebakyalina gundi itinga. Kituufu. Ekyamazima ddala omukwano ogwo taata gwoleka gugenda kaabya. Gwe gwolowooza bano baje be tubeera nabo. Ekyamazima aje tubeera nammwe. Naye mmwe mukoma ku kintu eki bwe tuva mu bulamu bw'ensi ne mututeeka nze ne muntwala ebutambala tuba tukomyawo. Waba tulina n'ekyali waffe yatufaako Mungu amulamuza ekisa. Twagamba okuddayo muzimba naye abantu bakoma ku WhatsApp group. Bwe kuba tuleeteyo kino tuteekeyo tayiro tuteekeyo kino byagwerawo kati 3 years tetugiddangayo. Naye omuntu atagenda kwerabira ye mukyalawo be baana bo. Kituufu. Tebagenda kwerabira. Lwaki tebagenda kwerabira? Mukyalawo akyalina obudde obukumaakuma abaana be obubagamba nti tugenda butambala gye twazika kitamu. N'ekirala buli waafunamu ku kaseti baaka n'afunamu obuzibu bwa ssente ajjukira nti ate wano ono yali agattawo. Naye gwe kikyagenda okukujjukirako. Abamu banyigira nnyo oli father eyagamba mukolerera obulambo bwammwe. Abamu banyiga tebakitegeera. Naye ekyamazima mu bimu bye tulina okukolerera emirambo gyaffe kwe kutandikira ku famire yaffe. Omukyala bamulabe ng'akaabira nga kituufu akaabira kituufu. Ng'akaaba kiri ku mutima. Omukyala wa leero ayaziirana lw'abaana. Era abakungubazi bamala okusondawo walinga n'amaziga gasirika. Ekimukaabya takaaba nti ajja nnumye. Takaaba nti muwanguzi afudde. No. Ekimukaabya abaana bange bagenda kusoma batya, bagenda kubeerawo batya. Okitegeera? Nedda si kyekimukaabya kubanga nakyo obadde tokikola. Ekimukaabya ti abaana bange balabe we baziirana. Baziiranira ku muntu abadde tafa nayo. Abakazi basoboka nga bakaabe. Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasanyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo. Kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda. Tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti chandaliyazi otutuukako wamma gwe ne bikuggwako. Kati gwowe ebbala loogi duuka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa. Ate ke twasumuludde stooka empya omunayuganda waakunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindeke ki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala. Kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752823 noti. Yeffe ba Haruna Electrical Center bannannyini original mu by'amasannyalaze. Nyabo abulo gamba abaana bo lwaki mukaba ayinza obbasirisa talina kyabadde zitakola.
kubanga wabimumanyiza wabimumanyiza ne waliwo omuntu atuuka mu ssaawa y'akawungeezi n'akulukusa amaziga ng'akimanyi nti ku ssaawa 2 ajja abadde adda waka n'akaaba ng'era kimumanyiiza nga ne banneiba bamukaabirako bakimanyi nti oyo mwami ssaabbiri abadde akomawo era bwe zituuka ewaka balina okumubeera okumpi bamugumye egulu naye n'oba n'omwami nga banneiba gw'obasisimula n'obasisimula ssaawa 9 okomawo ne baga mukulu wa wali naakomye mumuwulira bw'akoona oyo akomyewo n'abo ate abakyala abo Mungu yatuwa abakyala twebaze nnyo Mungu ku lw'abakyala kubanga singa si bitonde bikyala ebyo abaffe abasajja ate twali badde tutya kuki abo abakyala okimanyi be bakuuma amaka gaffe ekyo kituufu ekyo bakuumira ddala okimanyi omukazi teyeebakanga okujjako ng'oyingidde waka era nze kati mmanyi ogenda mu mikolo gyange n'ogenda mu mikolo nga giri eyo mbalala nemusiraanira eyo manyi ffe aboogezi batufuula boogezi nga tetunnabatwala bwe tuba tudda tuba ku mmotoka za nte dindako mwe abalume b'emikolo abaluŋŋamye bwe muba mugenda tuba boogezi nnyo respect sebo jangu oyogereko eri ffe sebo tuulamu eri emmotoka eri bakuwenyirira ekutuuse ku mukolo naye kasogamba basebo ne bannyabo mubeere bulungi mweraba eyakulese todamujjira kanyoganya omugole banenzirayo nti mwogezi oba tugenda kukola tutya emmotoka yaleese ebintu egenze olyoka osiraana ati ogenda okutuuka muba n'obusawo bwammwe olwojjukira mufisiza bugalubindi bw'abaana nabo baba babukoze accountability omanyi kati ate bantu mwe mwayiga obukopi okimanyi nti oli akuba n'ewaabwe w'omukyala n'amubuuza mulina gurupu mmeka ez'abato bali bataano kye ate abakulu abaddako bali weebati ne weebati n'amanya nti gurupu mmeka n'akubira agula ebirabo gula kagozi 5 z'abaana obulenzi buli 5 kyokka ayerabidde ndi mulina gift mumanyi ogiftingayooko abamu bana batali ku mukolo abadde tebagenda kubuuza kuba nakyo kiri mu vibe ya mukolo yola nebaza mukama wange omutembeesi kwensoma nze ibakiddaawo nze kwensoma kati yakugambirawo woba onoofuna akasajja nga nina gwensitudde mu mukolo togumpa kubanga ye atuuka wali n'agamba nti tugenda sondera ono asinza asanyukidde mu mukolo alina abaana ebintera okulaba nga asondera bambi bazzaawo bucyafucyafu bakasonderayo school fees awe bagenda nasoma naga bw'oba onoofuna akasajja nti basonze emitwalo 5 gyonna bagirese ku kyalo omukolo gwo guleke bw'oba onoofuna akasajja nga njuziza sabbuuni ebokisi ya sabbuuni nengenda nga ngabirako abasanyukidde mu mukolo tompa mukolo gwo kati eyo yonna embeera kati nze mmanyi okugenda eyo mu mikolo kyamazima ddala n'osiraana n'olemerayo omulungamya n'ogira ku mmotoka yaleese ente n'ojja oba mbalala empewo ejja kufuuwa ekitundubaali kye baabisse bireme kuba ntebe kigenda kigira ate emmotoka teri kitamanga abammotoka abavuga bukaata n'ayimirira n'agira balaga etundubaali yange terigwa kwegamba temulina makulu mulina dikwatirira nalaga ti etundubaali lisinga mu makulu mulina dikwatirira ekyamazima n'otuuka ewaka ssaawa 10 ng'omukyala atudde ku TV ati alinda gwe kyokka ate n'okuma nga weesunguusula omukyala bw'otyo lwaki tomuwa respect lwaki tomuwa kitiibwa ki ate abakyala njagala bategeeza bino mbeere bagumu abakyala abali mu maka mumanye nti abasajja byonna babikola naye nabo babatya naffe tubatya gwekimanyi nti osobola okubeera wabweru naye ng'oli mu kubuuza ekyamazima obadde mu mukolo naye ng'obuuza oba ngenda buwoza ntya ng'olina okumunnyonnyola kyokka ate n'osangayo era abakyala ng'ekyamazima ddala omunnyonnyola naye nga ye alina kgenda n'ekyo kye bamugamba abantu bangi gwe ki ky'obeerako awo n'oyimirira n'ogamba nti ekyamazima ddala kino
nange baneiba bange bakineesungiramu bakintiiramu nze ekintu kye bantiiramu ewaka bamanyi ekintu eki nze mukyala wange muwa ekyo kyayagala eddembe lye mukyala wo si poliisi si mbwayo twamuleeta kukuuma waka bweddira omututteko out wabule nonsonga mutwaleko ali ku mmere y'ekika ekiranga si yagifumbye mutuuleko awo byonyumirwa naye abinyumirwa ekyokubiri oyinza okuba gonyumirwa omupiira nga yesu wa mupiira ye nga anyumirwa music gwe naawe gendako kale nga bwakuwerekera mu mupiira n'agutunuulira ng'alaba Manchester eteeba eggoolo zaayo naye nga gw'osanyuka nga ye atunudde butunuzi naye mutwaleko abanga amnyumirwa live band mutwaleko mu live band naawe otuuleko awo ng'onywa bunyusoodawo nga naye yanyikola ki yanyumirwa awo mujja kuba mu balance nz'amaka maka gajja kuba ganyuma nga tuwumbawumba twogere ku byemikolo bino bano abantu ababuuza mistake ki abalungamye batera okukola abalungamye mistake gye batera okukola mu mikolo naddala taata w'ewaka naddala nga ogenze mu meeting z'abo abantu abagenda okubuuza oteekateeka abagenda okubuuza ekyamazima ddala n'abawerekerera bwe muba mugenze okubanga oba ogenda okuwerekera manya bano abali singo bano ba mukulu wani memore ba mukulu memo bagambe mukulu memo toyina mukyala tuula kumpi wano ono ajja omufumbo atuule wali ebbali era bw'oba owa buno obwababuuza bukwase ba memore bw'oba obuwa ne bali abajja okubuuza bajje basunsulemu ggwe omulungamya w'ewaka nti bano bajja nga si bafumbo omufumbo omukyala omufumbo alina kwerekera mugole ng'afuluma naye ate be mutuweereza nzera mukyala wange mugamba waliwo yaŋŋamba lwaki tutambula na mukyala we nemugamba nti ye buli kimu kye yeetaaga okulaba yakiraba ate nga tatambula taba yabirabirawo namwanjula yanyanjula ekisooka nasooka n'enkyala okuba kola mikolo gya kukyala amanyi buli kibeera mu kukyala yannindirira ne senga nanninda ne tugenda ne bambuuza ne bampa oluwombo lw'enkoko oluwombo lw'enkoko yalulaba sengayo we yali aluteekateeka kwolwo teyateekamu nkoko nkulu mu kukyala ate olya nkoko nkulu yaki era abasenga abakwata nkoko nkulu ne mugiwa abaana ab'obulenzi abazze okukyala nga bazze kukyala wammwe muwala wo waatadda kumwanjula oba ggwe wamaze omulyamu olukwe enkoko nkulu tebeeramu mugundi mu nkoko eno ey'okukyala ye ate era tebamuwa nkoko nnamba okukyala kirungi babawe ebibakuli by'enkoko mulye muddeeka olyoke weesunga eri oweesunga oluwombo balukuwa mu mulundi ogwo gwakwanjula naye bamu nga bazigaba buli wamu si birungi si birungi abantu bakyetagadde okumanya ebintu bingi bye tulina okusoma naye bingi bye tulina okusomesa ffe ng'abalungu kati n'embeera y'abasenga nabo egenda evaawo abantu kati bakyagadda mu bakadde bennyini mukyala batanze okutwala ddala mu mayumba bagenda dairekiti mugenda mudibya enkola y'okukyala ewasenga anti abaana naye abaana nabo bwala babidibye agamaze mama wange ambeereddewo oyo osenga n'okumumanya simumanyi biki mama mu Buganda ne mu ddiini tagaba mukazi maama mbagaye muwala we mu buwangwa ne mu ddiini maama tagaba muki tagaba mukazi kuba omukazi tagaba mukazi munne ekikutwala ewa omukazi akwanira bukanizi bukazi munne tamukwanira oli senga si mukazi senga tewali mukyala wali badde taata kyekikutwala ewaani ewasenga era senga agenda ewaani ewa taata so si ewa maama kubanga bw'ogenda ewa maama agenda maamira ensonga zammwe agenda zimaamira ate taata alina kuta ogenda ofumbe
awe nagamire byannemerawo bintu byangu mongatirawo bintu byangu okitegeera taata yakuta genda okola amakaga genda okola amakaga ne maama yayina kukumaamira awo kubanga ye maama ne bw'oba ogenda era anakuwala omwana wange bate bamubonye okitegeera yeddira ebintu byayisemu akkiriza kubanga akimanyi nti omukyala yenna alina okutoba mu maka ga bbaawe okumufuula successful. So director Alpha Junior Sokoro omanyi kyatukola omungambira nno nanjo kyayo akube mu olwokyo omugawe abeerako director Alpha ensonga omukulu ajja kuzituusa ebisa biseera tebikyalinga biri ebyedda twabeeranga awo nobeera awo simema tolina otuukira omutwe kati akantu kanoonyega bunyizibwa okulaba nga lwa akantu kayero ewa ne president Museveni era ne message ejjeriko akayero mema egikebera oyinza ozakulinda message yonna bagikusiindikidde nga yassente eriko akayero kaako ndako tugambe director Alpha atugezese tujenze kwange tekuli honorable Mbabazi hawa sebina meya gezesa agezesa tujja kuba tudda kandabe we tujja okubanga ali tupulaninga tugenda mu kisiibo banamwera nnyo gundi nyawo jukira buli dakika mugenda mu madduwa awo emmere ebe bawuuba ensonga y'edduwa yose noyogera ku dduwa bantu bangi nnyo batugamba lwaki tusoma edduwa mu kisiibo waliwo abategeera ebintu bino n'abataabitegera waliwo owekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yataakola naye ng'ate tubikola edduwa teyagisoma teyagisoma naye nga tulina obbikola ife tuwoomera kubanga Qur'an etugamba tubisome tugisome kati ku Qur'an ne nabbi ani mukulu Qur'an kubanga Qur'an mateeka gani ga Mungu ga Allah ate yagatumani nabbi kati yagambye timunsabe zenja banukula kati dirwo n'omusaba ate nagamba nti okuŋŋaana ne munsabira mu jama nga munsabidde wamu ate awo waliwo okuwanukula kw'amaki kw'amaanyi ate olwo linda ki gwakyagamba nti edduwa tekkirizibwa nti yes tekkirizibwa wamma nabbi teyabirekaawo kati wano wensinzidde wano bino message egenda tambulira ku mukutu speed million etuuke ne mu America kati eno message nabbi yagirekawo eno gyetwogerako teyagirekawo teyalekawo mikutu gino kituufu nabbi teyakwatako yirimu ye kugisomeseza ku gino emikutu naye baseeka bonna abanene bonna basomeseza ku mikutu tubategereddera kuno abambasiramudde abantu ku mikutu gino sibidde ayeyo yeki eyo tebikkirizibwa byo bikkirizibwa ebyo kyembuuzizza nti bagamba abasomeddwa bida nembuuza nti kati ffe kyetukola kino kya mu ddiini okusomeseza ku mikutu si kituufu tekikirizibwa nze mbuuza nange mbuuza bali ama tusome edduwa tusome ki edduwa kubanga si buli kimu kyo nti nabbi kyatalekawo tetujja kikola ki singa tetujja kikola n'emikutu mugikole ki mugijjeewo temugisomesezaako kuba teyagikola ki teyagirekaawo tegeeza abantu mwenna abawali mutuli bize abagenda okusoma edduwa mu Ramadhan tolowooza gwe tigyoli eyo olowooza okubira esseeka muga esseeka enkya nkusaba ojja osoma edduwa y'abafu bange nedda basseeka tuba ne program nti sikukubirawo kuolu ongwira newabaawo substitute kati nga nze kiyo munowo kabaayawo nekkonako ne gaaluwo bano badde balemereddwa ki ate yabadde abasuubiza zze beera n'omuwalimuwo kukuutira okubeera n'omuwalimu w'enjuuyo atasobola kukuvaamu oba oyina oba toyina oba oyina oba toyina ng'aje ne bwe bagamba nti
aje wuno afuse ensonga bweti nga muwalimu wo wali kituufu waliwo muwalimu w'ennyumba bajjajjaffe kye baakolanga baabeeranga n'abawalimu b'ennyumba zaabwe baabeeranga n'ekisomesa eky'ennyumba zaabwe era bagamba omusomesa w'egindi yakulembera mmisa ya wano kituufu seeka w'egindi yakulembera eddwa yawa kati mukama wange director Kito Muhammad alina seeka we naye manyi ava Butambala kituufu oba atya alina kujja kati yakikoppa kwani ku maama we yalina seeka we bonna kati bagenza Allahumma ghafirlahu warhamu maama we yalina seeka we nga bamuyita seeka tamusuza naye we Butambala yamuziika leero enkeera ye naafa okitegeera yatuuka n'obudde bukola ki ne bagamba abange seeka wa Hajjati akoze eki atuuse kati namwe mbeere ne baseeka b'enjuza ogamba nti ono ye wange yajja okunsomera kitegerekese bulungi so muleme tusolako dduwa za Ramadhan ennaku ziri 30 mu lutya oba 40 okutandika n'olwokusatu oga nti goggulawo dduwa ya Ramadhan tandika okutegeeza omuwalimu omugambe nga bukyakola ki ekyokubiri mulekerawo okusiibuza abawalimu ebitole by'emmere ekino katukibagambe nojja naye baba bateekawo bingi ebyokulya ndaba kawota meloni ebyo bitole bya mmere kati nze ompadde nzikuse abe wange mbatwalira empeeyi wanje mwali sheimemo bakubuuza mbebaze bannebaze nti seeka kulikayo kyotukoze kyotukamulamu tusiimye mulekeraawo okusiibuza abawalimu ebitole by'emmere seeka barakallahu fiiku tuwangaalize ampangaaze ate nnyinimu omukyala n'akuwerekera nako seeka salaamu aleikum kimukoze emmere gy'ogula bw'oba oze kugula basmati kiro 10 zitole kugula 5 oleke basmati w'omuwalimu gwazze waka sabo bino tubagamba guno omwaka gwa kubuulira bantu bituufu otutabagambe ensoba jazongerako kubanga ekyamazima ddala omuwalimu oyo bangi nnyo newekuba naaliza bafu baabwe baagala nnyo abawalimu seeka otuuka saawa mmeka omuwalimu oyo agenda okukwata ku mayitiyo gwe gye watidde okunaaza n'omusiibuliraawo seeka barakallahu fiiku tweyanza nnyo seeka tweyanzeege Mungu akutuwangalize ya Rabbi otukola obulungi obutagambika gwe nga yabadde akulemeredde okunaaza naye Mungu ye yabadde amulemeredde nesebo yaga bamayina okuwangaliza Mungu akuwangaaza osobola onaaza abafu abalala naye Mungu esege kyofala kati bwe ndaba eno bakatuliki Protestant bo agenda okusabisa oba agenda okujja okusabira omufu sente bazimuwe agifunira waka ebyo ebintu obusiraamu bwe bwasooka wano mu ggwanga Uganda bwe bwasookawo mu 1800 omwaka ogwana busiraamu bwe bwasookawo era zonna eddiini nga zitunuulidde busiraamu bukola butya basiibula batya abawalimu kati abbawo ery'ekitebe ne kiteesalawo tositula faatha wano nga tumaze kuteekateeka biki byetaago bye kati olaba faatha mumusibirira amatooke amagi bamusibirira buli wajja kituufu waliwo n'enkoko ne batekawo n'ente embuzi manya embuzi kati faatha kitaffe mu Katonda kati ate nze kitammwe mu Katonda ne mu mubiri nga neeka nninayo abampita taata tebasanyuka nga balaba enkota y'ettooke enzizeeyo nayo gweoza tebasanyuka nga balaba nzizeeyo naawe muli n'oba olina omuntu gw'osabira olabya ddango wallahi aje bwankubira essimu nga mmanya nsiibula n'ebyo ne bwe mba nninako puroguramu muganda wange wendi kubanga buli wengenda nsiibula ndi muki musanyufu naye gwe n'oloseka n'akwetoolooza naga pozi nkufunire mulala bw'omanya ensiibulayo sinki mulekeraawo okuyisaamu abawalimu amaaso
ate ffe abawalimu b'omugi guno b'omulembe guno tuli balalamu kubanga tujjidde mu biseera mmwe bwe mutasomeserezaamu baana bammwe kubasomera dduwa nga baana be musomesa bajja ne bakuba edduwa ne bagamba bidaa kati ffe abawalimu abakkiriza nti edduwa kubanga mwasukula muziraba ffe abakkiriza nti edduwa kitukulu nnyo okusabira baganda baffe kikulu mutuwe ekitiibwa nese kuli w'amaanyi kubaba amasimu gakuyita mu bidakika gwobeera eno kubanga ffe twogera amazima nze tompita ne bwe mba nga sinze ngendo gisoma nenyimirira era bwe ntuuka kye nsooka okukubalira kugamba ekiwalimu olina okibala bakiyita kati olina okubala ekiwalimu kibale kubanga bazze eri hurufu ze baasoma zaabakubye emiggo obudde bwe bawaddeyo babuwaddeyo ku lulwo naawe bawe ekitiibwa tuwumbewumbe esiibula batulaba tujja kuba tukuza ate obudde bwonna njagala okubaagaliza Ramadhaani ennungi saba wakitiibwa Allah atuwe Ramadhaani eno agituweemu obulungi tugisiibe atuteekemu abo abagenda okusiiba kubanga bangi nnyo abagyesunga ne babaziika ng'enkya Ramadhaani etandika bangi nnyo abagitandikako tusaba agitumazeeko ate tuteekemu abo abakkiriza mukama wange director Alpha Junior School nkutumiddeko director Sunset Schools nkutumiddeko kojja wange oyo nkutumiddeko ebyabasiibi nkukuutiriza mukama wange Meeyo Omulonde ne kojja wange Enviri Richard Kawuma nkuweereza salaamu eyatawanise yakkiriza bana banjwemu abo bajja kweseetinga inshallah Ajie Samuel Gemanya badde ne Shai Beka Mwanguzi tujja kuba tumuza twogedde ebintu bingi ojja kuba ate ng'obiraba bulungi ofunemu ekyokuyiga tugenda mu kisiibo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amin. Director Memo yabadde ku production so tetujja kusukka wano akumata 10 ampeera Ssaabasajja Kabaka Wangala. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.